Alright, mutabani wa Dr. Jose Chameleone muyite munange ate Aba Marcus kw'ossa ate ne girlfriend we babadde munange ate ku lugendo mu mmotoka muganda wange babadde mu going munange ate crazy so nga ate ne Dr. Jose Chameleone ayimbyemukko wali oluyimba munange ate valuvalu n'osooka n'ondabira Pallaso anyumiddwa nnyo ate nga munange ate ku side y'emu Clever J ayimbyemu oluyimba lwa Dr. Jose Chameleone wabadde ate munnange wano bamuta Geminati nsinza ku Geminati Yogi wabula kansuke nkutegeeze nti w'obeera nga tonnaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba akatambi ka mutabani wa Dr. Jose Chameleone muyite munange ate Aba Marcus kw'ossa ne girlfriend we bataddeyo akatambi kano it was just a vlog He's so fine, y'all. Red and shit. Let me play this from the start. Sorry, guys. Yo, turn this shit Why up. would Where's the ladder? nga boogezaako okulaba nga bali mu goyingamuko crazy nno akatambi kano bakalaze nga mwana muwala ono tannabafuna munnange ate lubuto era nga essaawa zino munnange ate ali lubuto essaawa yonna basuubira munnange ate omwana girlfriend wa Aba Marcus nga boogezaako munnange ate omulaba mu katambi ako kabadde kakutte vibe ku TikTok so nga nkwongeddeyoko Dr. Jose Chameleone Dr. Jose Chameleone yabaddekoko munnange ate mu kifo ekimu n'asooka n'ayimbamu oluyimba luno oba ezimu munnange ate ku nnyimba ze ezikyafuuse munnange ate ensonga abadde ali mu kuyimba munnange ate valuvalu Chameleone abadde musanyufu nnyo yeeyagadde okukamalako obumazi nga bwogezako okulaba akatambi ako kabadde kakutte nnyo munnange ate vibe ku mukutu ogwa TikTok Dr. Jose Chameleone kw'ossa ate ne Pallaso nengeddeko ne ku mwana mulenzi munnange ate Weasel kw'ossa n'abalala munnange ate wali wonna kibadde kitambwira ddala munnange ate bulungi nnyo mu katambi ako so nga nkwongeddeyoko Clever J alaze akatambi wali ng'ali mu kuyimbamu oluyimba lwa Dr. Jose Chameleone abadde ku live band Iwonze wembula gwe n'olowooza tinomera mu kucakala agawala isiba mu kucakala maama w'abaana mbeera mu kukazana kimanye lupiya kazannyo era oluusi wabaawo lwezibula kyova olaba nga ngera ku maliri n'amabujje ngaleka mu buliri kumu bwesigwa iwonze wembula gwe n'olowooza tinomera mu kucakala agawala isiba mu kucakala maama w'abaana mbeera mu kukazana kimanye lupiya kazannyo era oluusi wabaawo lwezibula kyova olaba nga ngera ku maliri n'amabujje ngaleka mu buliri kumu bwesigwa n'agamba nti no leka munnange ate nnyimbemuko oluyimba lwa Dr. Jose Chameleone mu katambi kano
ye Clever J eside wali ng'ali mu kulaga omukwano gw'alina munange ate ku luyimba lwa Dr. Jose Chameleone. Ky'olina okukola obutasubwa munange ate update yonna olina making sure nti nno osubscribinga, ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update kasita obeera ng'osubscribinze.